Popin Media. Kinjoga kukibategeeza ne tuteekateeka kayunga nga tutambulye wamu kubanga buli lw'obokkiriza ne gavumenti buli kimu kyonna kiba kikola kitambula nga tewaliiwo bino by'owulidde mbusime by'owulya mbusime kwawula madiini nga teriyo sime bino bya bwakabaka nga ffena tutambulira mu kisinde kitya buli omu ng'ayina eddembe lye ery'okusinza ery'okukola kitya buli omu nga sinaba kutuuka ku ngundi ku nsibuko yaffe kuva eri naye omululu ne gutwonoona bwe twayingiramu omululu disitulikiti yaffe neekola ki neefa kayunga eno twali mu kanso ne mukulu Madaada kyebabaga nti buli mwaka eyo ekisanja oteekeddwa okuba kyokikolamu kyokibalamu nti kino twakikola twali ku bunkenke mukono kyatababuulidde ne meetings twazituuzanga era nemmere ne tugizira n'okugirya so nga ate abantu baali bagezi nnyo nga batuwa obukulembeze wegundi beera vaisi kayunga okugikuumira wegundi beera kano kayunga okugikola bwe kiti ne batukuumira mu kizikiza ekyo kutuusa lwenduga ntugenda waffe era njobategeeza nti Dokita Makumbi sigenda kumwerabira wadde Saziri Mayanja yakola ki yaliwo sigenda kumwerabira n'omusajja Edi Mwanje n'omwana oyo Sebagala yalina oluganda ku mugundi ku Beridad Muwonge bwe tumala okukola ekintu ekyo tukisizza mwami Edi Mwanje nankwasa ebbaluwa nga tuli mu disitulikiti bagala kwesalako kuba twagenda ku bakye tugamba nti mwami Kiwanuka chairman wa disitulikiti yali musajja mulungi nnyo naye yali mugezi kubanga nga bw'abannyonnyodde nti eno yali Karamojja kyatabagambe nti omubi yenna bwe yasobyanga eri nga bakasuka eno genda eyo genda Galiraaya genda gundi wano nga bulwa akantu bwe kati akatonotono ke beeyagalirangamu wano katawuni kanso nawali bwe watekangulumira we wali ng'abategeevu naye ng'ate nja okutegeeza olunaku olw'okulambula nga talina waatatuuka paka Galiraaya naye yavangayo emmotoka nga 8 nga zijjudde embuzi nga zijjudde amatooke zijjudde ennaanaasi tiimu neddayo amakulu bantu neweereza emukono naye nga bw'abannyonnyodde ngeno biki bye tuyina obusomero bwali wano bwe butiwuka bwe tumala okufuna nga batugambye nti abange olwo batuga tuzimbe disitulikiti y'emukono nga tulimu kalifu abamu nga tumaze okutegeera nti disitulikiti emaze okukola ki tumaze okugifuna batuga nti batusuulako kiri tuzimbe disitulikiti gundi edikotazi y'emukono nakati tishaati enkyagirina n'akakofiira sirabe nabawa emitwalo kyange 10 Mukama n'atuyamba ne tugamba nti tunaatera okugenda ewaffe nti mwe musonde Mukama n'atusiyamba ne batuwa district status kakati awo njomba otegeze okulaba ekintu ekyo nga bakibawadde aba kubanga abaali eno fekka twali kansala Sempala baali bagigattane ne Galiraaya Stefania Kayitesi ebbaale ng'evaayo Kalema ne tujja Kayonza ng'evaayo Abubeka omukyala yali Rona Tebenda ne tujja Ekitimbwa ng'evaayo Safina Ssenyonjo ne mukulu Madaada ali eyo wesinaba kulabako Sulaiman Madaada ne tujja mu Kayunga Sub County waliyo Margaret Sempala ne Musangalaata ne tugenda e Musaana waliyo Walubo Mutanda ne Susan Mutonyi ne tugenda e Nazigo waliyo Apollo musajja akaawa ne mukyalo omugenzi Ssabagereka ne tugenda e Kangulumira waliyo Nakitende muganda wa kansala yafa Seti Madina ne tubeerayo ne Engineer Stephen Dagatu ne tubeera emukono batuwadde ne tugamba tukole tutya amazima njoga bategeera okubategeeza twatuula mu bukuukuulu ne tutandika okumubilizinga ne tugamba tukoze tutya Kayunga tusitaatonde ekigere kyayo kisooka
ne tugaa tujjemu ebyamawanga, ne tugaa tujjemu ebyamadiini, ne tugaa tujjemu ebintu byonna, wabula kye twetaaga service delivery. Olukiiko olwasooka twalutuula ku Greenvine, ne tukiryako mu nnyumba olumu ekiro ew'omwami bamuyita Isanga Emmanuel, ne tutuula awo. Naye njagala otegeeze nti olwa abazze twetaaga olwo buli omu ayagala okubeera chairman, ne tugaa tukoze tebaga ntyo. Olukiiko lwange mu kiseera ekyo nali nkulira ne lugamba nti akalulu tukawadde Dagada. Nakati oyo Dagada tuga no Kayunga ejja kutandika nga tuwadde omusajja ono bw'ati ajja kutambula. Butula tumuwadde obuwagizi. Ne tufuna ne bakontestants babiri, Abubeka ne mwami Madada. Tugaa twakoze tutya. Ekiseera kituuka tuzaawo ntugamba naye tukoze tutya, tugenda kutuulawa. Okuba twali beegendereza ne tusala ne tugenda ku Gondi ku district mu kiseera ekyo yali essaza. Ne tugamba tetujja kumala gayitagwa gwira wano, ne twogera n'abaali batwalawo. Abasajja mwami Minisitera Olwamabambi bwe tayinza kwerabira naga nti eno district bana baana baffe namwe buli baffe. Ate tesigenda kwerabira kyayogera, these are administrative units. Kakati tuyinza tyobagaana n'atuwa ekizimbe. Yatuwa ekizimbe olunaku ne lutuuka, batuwadde omwami omwe okuva emukono abeerekaawo, yali mulungi nnyo n'omuwanika abakozi abatandikirwako. Ne tugenda mu kaweerege wa Kalulu. Bwe tutuuka mu kaweerege wa Kalulu ne tugala tukoze tutya, layini ne tuzisimba, bonna baali mikwano gyaffe. Abubeka n'asimba, Sulaiman Badada n'asimba, Dagada n'agira. Kati nga Abubeka tusinzako akalulu katya, manya ffe tumusinzako akalulu katya kamu ne tubeera awo. Ogenda okukakana nga Abubeka twenkanye kati ne tuvaawo. Twalina okutuuka okwogereza Madada, Honorable Minister. Tugamba Madada ogenda okukakana Madada ngaze ku layini yaffe. Akalulu tukola ki? Ne tukatwala. Kakati okutuula kwaffe kwali kutya? Nga njogera mu mazima, bw'abanga Dagada nga mwami Madada ye vaisi we, kiki Dagada kyaba takoze Madada kyatamanyi? Kiki? Bw'abanga Muwonge ali mu ntebe gwe sipiika, kiki kyoba tomanyi? Ekyo kyekintabula kyeva muŋŋantu mululu gwe gwonoonye eki. Mbadde mbagamba olwaleero gwe Muwonge nze sijja kukusaako chairman, kubanga tuli Kayunga, tusaasire beera nga Dagada bwe yakola. Nze Dagada yangoba emirundi egi kuba minisita naye nga tatukanyiza, teyali nguzi nga mugadagada tukwate kino. Nze nanyiri Kayunga nina emyaka 67 temuyinza kikkiriza. 67 58 1958 nalaba omulembe gwa Kabaka, nendaba ogwa gundi ogwo Bote 1 nendaba ogwa Amini bwe yajja wano, byonna mbimanyi nenzija nga nze ndi awo ntooke. You can't expect it. Zonna obukulembeze bunnambu mbumanyi, nze simangamangangako. Era nyo bategeeza nti wano mukujja kwa Museveni aweze pira neteri yali agala nti kabampa omudaali okujjako emirimu gyenkoleeyo. Teri yali akyogeddeko, naye nga amafuta twagabawanga na buli kimu kyonna. N'omulwanyi eyasooka nze gwolaba, nze kambabuulire, nze Amedia Seeguya namulaba nkuba mwami Gundi mu nnyumba mwenakulya owamami Matovu. Lwekyo tugamba tutya nti Kayunga nga tugizimba mbadde mbeegayirira tudde ku musingi gwa Dagada. Kyobola namukomya emirundi emeka? 2. Kayunga si yandibadde mata, eno Kayunga mata. Ekyakinjagala okugamba abakulembeze temukkiriza amataka gaffe genda kumugatunda. Kayunga kutukola ki? Kwetuyimiridde bampadde omukisa, byonna tulina okubyogera. N'olwekyo mbagamba ebigambo bino nti Mukama abawa omukisa buli kimu kyonna kyetwogerako, naye nga kyetubagamba ekigambo kiri kimu nti pulezidenti ebintu byatukoledde mu Kayunga nfofoolo.
gyenvuddewo e Kayunga mumuwulidde tabadde mwangu. Najja mu Kayunga mu 1909 awo mu Ntooke, olunaku lwe baleeta bode ya taata wange okuva emyaka 10 nga taziikibwa ne bamuleeta. Nali mwana muto, nali nsomera Jinja Ame Boarding Primary, era banzija Jinja ne bandeeta paka mu Ntooke. Embeera teyali bweti kubanga kwolwo olunaku His Excellency yaliwo, naye nzijukira nti byali bidaala nga basimba emiti ne bateeka amatundubaali waggulu, tewali bya tente bino. Era bagamba nti President alina kyatukoledde, mbatunuulira nenseka nengamba bannange oba abantu baagala ki. Byali miti na gundi na tundubaali waggulu, ne bateekayo emiti ne tundubaali emikolo. Tewaliyo butebe buno. Bagenda ku Sesibwa Primary ne bajjayo bufoomu, kwe twatuula ffenna kababe bajje n'abaaliwo, ffenna twali ku bufoomu okuggyako ye His Excellency ng'alina eyiye bwekyo nayo ne kati Kayunga mumulabe, mutunulire Kayunga. Senate Kayunga bannange n'entya, era kyoba olaba nga ba elder ngambi babawa akayimba ak'omulimu guno omulungi gwe mukoledde Kayunga nga mukwataganidde wamu ne President wa Uganda. Mwebale nnyo, mwebale ddala.